bw'obeera oweereza Mukama Katonda mwoyo ne mu mazima motoka ne bwegwa ne iringwa tosobola kumenyeka ggulu. Ekyo mukijje kunzi kubanga obulema tebuva eri Katonda. Obulema bujjawo nga waliwo ensonga lwaki omuntu yakutuka okugulu. Kati 226 abaana bangi abalina obusungu ku mutima nga bo ng'obusungu buli mu kyemba singa ligabadde masasi bandibadde bagafulumya bufulumi kubanga bafulumya busungu. Obusungu buli mu kyemba bagamba tufiira 226 twagala nkyuka twagala Uganda empya. Njagala bagamba amazima ga Katonda mu ggulu oyo atudde waggulu nnyo teri nkyuka okujjako enkyuka bwe muba mujagala mugisabe Katonda ali waggulu nnyo. Buli omusaawa zino bw'oba oyagala enkyuka 226 fukamira wansi ogisabe Katonda ali waggulu ennyo. Abalokole abamu mwoyo bafu babaziika oyo bamuyita 3 phase masanyalaze. 3 phase masanyalaze gomanyi amasanyalaze agamuliko okimanyi sitani ina amasanyalaze agano ga Katonda siga Katonda amasanyalaze agayina kubanga bw'aba ina amasanyalaze nze nange kusooka nali ndowooza nti Bobi Wine ane amasanyalaze naye okutuusa nange bwe nali ntidde luli akaluwa akagwa nali ntidde ng'otyaje nali manyi nti Bobi Wine alidde akaluwa toba otya naye bwe nali nedda kati kye kyali kikutiisa Bobi Wine akalidde ekyali kintiisiza kubanga nali mumanyi ti musajja wa Katonda kubanga bwogamba nedda nakyo nja kinyonyola ekyo naye nange nali kimanyi Museveni naye si wa Katonda ekyo ngenda binyonyola okutuusa bwe nabiraba naye okutuusa bwe nalaba nga nali ku mavivi nga nsaba Museveni Katonda nandaga nga Bobi Wine agudde wali ng'omutamiivu ku kkubo. Kitegeeza kati bw'osanga omuntu agudde ku kkubo asuzeewo kitegeeza nti oyo talina future tasobola kuyamba famire ye tasobola kuyamba banganda ze. Kati kitegeeza nti Bobi Wine mu Uganda talina gwasobola kufuga kubanga Katonda bwe yamundaga nga agudde ku kkubo wali ng'omulalu nange nawakana ningamba Mukama Katonda olimba. Bobi Wine agwe wali mu kkubo ng'omutamiivu Mukama nagamba kankunyonyole lwaki agudde ku kkubo wali kubanga Bobi Wine yangaana nange namugaana talituula kufuga ku ntebe ya Uganda taligituulako omujasi yekka kubanga amadiveiko ogenda okyola nti kyakulwanyisa yo motoka yenyini kiki kyakulwanyisa. Kakati Besigye yenyini munansiko eyali opposition omutuufu teyagivugako motoka eyo. Bwogamba nti mutuufu ono bano bo si batuufu. Ono Bobi Wine si mutuufu kino kiwanyi. Bw'abanga yalonze lwaki mmwe mwetta ekyettisa abantu mu Uganda nze nja kugamba kwetisa kubanga oli bwagenda n'akola ekyambalo n'akola uniform ye ya red njagala mmwe mundageyo ggwanga ki erina uniform ya red just color. Si just color. Kati kankolageo okubikulirwa tusome ebigambo ebina prophetic message okubikulirwa mukaaga Bible egamba nti abagenda mu kalulu temusuubirayo 26 nabagambye nti Museveni ye Musa Mozi ye Joshua yagenda ya Mozi na yagenda tukola kate emyaka 40 era muteeke wa 2 basibula agala okumanya ebisinga bakunoonyeeko ayagala kumanya ebisingawo osobola okunoonyako era gwalabye video eno nkimanyi kijja kuyisa bubi nnyo era tugenda nyiga akati kankubuulira amazima muganda wange aliyeyo nga tona nyiga na kulwana na kusindika bivumo ng'okomentinga sooka olowooza kino bibiri osinzaani ekyo kibuuzo nga mmaliriza nga tona nvuma nze Robert nga tona yogera busagwa osinzaani Katonda wo gw'osinza ayogera njagala bonobo genda kunvuma soka otuule osoke weroze osinzaani era bw'oboina gw'osinza ayogera akolaga 226 yani wabula ebirowoozo byo bikulaga muganda wange muvuuka aliyeyo teweteeka mu lutalo lw'otamanyi eno politics kano kazanyo kana kazanyo bakayita date game oli omusajja gw'oyogera ku avuga amadi vehicle gwe otambulira mu niigiina Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 01 14 oba kubira Director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukulu gwe wenna atwegese ebirozo nate tusanso okubanga febo kyalaba ngenda kusaba tanaba subscribinga ube nteekateeka nkuyanja tukyaleeta. Eno ye Expo, tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Ayagala tukubirako enamba ya Facebook eri 0770 ate namba eyo yennyini gy'osobola okukozesa gwalina emikolo, oyagala bifaananyi, oyagala video, osobola tukubirako ne tujja ne tuweesa omukolo gwo ekitiibwa wansi wa Alpha Media Production okwetoola eggwanga lyonna. So gwe tukubireko kati olabikenga omukolo gwo ogwese ekitiibwa. Kati mmwe ababadde nga mumaze ebbanga ddene mutulugunyizibwa n'endwadde ezitali za ngeri emu, ngenda kuzigirira omuntu oba abakugu mu ndwadde babayita God Heals Herbal Medicine. Bano balina office mu kibuga Kampala ne mambuka g'eggwanga lyattu Uganda mu kibuga Gulu, naye nga ate basobola okutusako eddagala lyabwe wonna w'osinziira mu nkola eya delivery oba buli wooli bakutuukako. Ku namba y'essimu eri 0706 tekawo 09 buli kika ndwadde ky'omiridde eddagala nga kikyaganye nga prostate enlargement, meme, hernia, asthma, ulcer, sinuses, back and joint pain, low sperm count, brain tumor, diabetes, fibroids, allergies, syphilis ne PID kosa n'endala nkuyanja. Bakubireko kaakati otasobola mwanti abusika tatera kussa mukono. Omuweereza wa Mukama tusingwire nsanyusa okulaba. Angu kusanga sebo. Yesu yeebazibwe. Amina sebo. Mwebale kuweereza. Tuweereza akabuliriro. Tubadde tunoonya Katonda. Tosobola kubeera awo so nomala kuva ku miwogo gyo nti ate kati ojo obubaka bwa Katonda nedda. Kubanga kiri ekintu Katonda kye yatuyingiza mu Katonda kya mwoyo. Era kiri secret. Abasinga abagaga tebakimanyi n'ojo n'omugamba bana abasoma ze PhDs, masters, kati be n'abamu tebabitegeera bakikwetaaga kusooka kuleka master n'ogenda beyond spiritual. Tova ku mmere n'oli okitegeera. Nawo ino okusooka n'ogivaako sebo kubanga ensi ey'omwoyo tugibeera mu tuli babiri, Sitaani naffe. Kati Sitaani ye ayinanyo experience okutusinga okubanga yagirimu mu yazalibwa mu yegema kage. So kati fa bagenda mu nsi ey'omwoyo kitwetaaga kuba begendereza. Bambulize ko tusimbule. Baramusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amanyanga buli lunaku, nze tusingwire Mirembe Robert, omuweereza wa Mukama Katonda ali waggulu ennyo. Era mbadde sigenda kujja wano naye kiro mbadde nsaba ndi ku mavivi Mukama nangamba nti agenda ku Expo njagala otwala obubaka buno otwalira abantu bange obutwalire church sigamba bizimbe ngamba church kubanga church nibo tusanga tutudde tuli basatu tuinawe tudde bwerwa church Mukama yagala so nange nenzija kubanga omukuru oyo ali wagulu isola mujemera kubanga nakiriza yankozesa akalagane okumuweereza nga twakola akalagane nti nayingira teri kufuruma nebe kibakyetaaga kufa okakaza ya teri kufuruma bworokoka nebe kibakyetaaga kufuatirisi ofe Yesu agenda kuwobula mu butagwawo wakola endagaano nga teri kudda mabega nebwe kiriba kinebe kiba nebe gali bamasasi nebe biri baki teri kudda mabega. Enamba y'essimu in case ngolagala okumanya enamba y'essimu eri 07560906. Twagala tujje amazima. Tetwagala tujjeyo ebintu bino nti mbu. Umanyi waliwo ebyogerebwa ne tulaba. Kubanga nze Katonda bwe yangamba nangamba nti Museveni lwakuba abasinga bavayo bajajinga Museveni ne bamukuba obusaale. Naye nga uliriza abakuba obusaale benyina abakuba Museveni obusaale nabo batemu. Basi era n'obugago obumu bwe balina bamala kusikambula kubanna mwandu kuba mulekwa kati Museveni yali mukubba ettaka ly'abantu anti alina obuyinza yasobola okukwata Museveni alina obuyinza naye mwana soda kasooke nkubuuze oba gwe fe abalina abaana gwoyinza kuba oyina akaana katukaza fe abalina abaana oyinza okusanga omwana omu yekka akaabya amaziga ng'aganye okugondera. Netunulire eggwanga Uganda eririmu abasajja abakulu Museveni bataakuza
ulinga muwolereza obuwolereza simuwolereza Museveni nze njagala babuli anti obuyinza buvaawa obuyinza tebuva eri Museveni obuyinza buva eri Katonda direct kubanga Katonda Museveni ku bantu abali mu Uganda talina muntu gwe yali atonze n'omu era tamanyi ba families ziri mu Uganda eneeyisa zaazo tazimanyi omusolo okulinya bibye insecurity bibye kiboko bajja ati okuba abantu anti enguzi kakati agikulemberamu enguzi ewoomera baani enguzi ewoomera nzaagiwa newoomera n'oli agirya era enguzi egasaani enguzi egasa munansi agiwaayo era agiwaayo ng'alwana teryamukasi era akwata n'omusirikale mu polisi n'amuzza bulungi ebbali ng'amwegalire amulyeko enguzi n'amwokyayo ng'amulyeko enguzi noona agirya emuwoomera kati enguzi gye mugamba okulwanyisa mu Uganda okugijjawo abantu babiri be bataddewo enguzi bemirizawo enguzi yani si Museveni ne Muhoozi naye wabula nkugambye abantu babiri agirya noona agiwaayo bonna bayamba kankubuli omwana sodo oli azze nga akusangiriza ng'omenye ekkomera ky'omugagga omupoliisi n'amukwata namugamba nkwegayidde omupoliisi ayina omwana we waka bamugobye school fees olwo namugamba nkuwa emitwalo 10 ondeke ngende kasita nannyini nyumba tandabye ono agenda kubalabala bamubanja school fees n'agamba waayi school fees kankakwate nkatwale noono yennyini gwe bataasiza abadde agenda kubanaga bantwala mukomera naye asigadde ali bulungi naye agamba mponye awonye awaayo enguzi asigala ali bulungi nono gwe bagiwadde asigala ali bulungi kakati enguzi tevunanyizibwa ku Museveni direct Museveni ne bwana akola atya tajja kumalawo nguzi ati eri abanenene nabo abasobola otuukako ababbe nnyingi ati kati abanenene omuwi w'omusolo abanenene be baani abanene njagala tuogere ku muntu omuntu yalema luli yalemerera Katonda nga Musa yajja abaana ba Isirayiri emisiri ng'abataasiza kulye ebijanjali biri mu kawukuumi ng'abataasiza emirimu egy'amaanyi okuba buloka n'osulanga okuba buloka n'osulanga obonaabona Katonda bwe yasindikira abaana ba Isirayiri ng'abasindikidde Musa abaana ba Isirayiri bamala okubanunula n'abatuusa mu ddungu batandika kuyombesa Musa bamugamba lwaki otujje ku mmere yaffe tubaje tulya bulungi ebijanjalo byaffe ne tulya ennyama ntukusa ntukuta kati gwe tuleese mu ddungu okufiira mu ddungu Musa n'awulira yeetamiddwa Katonda n'atuuka okusima ebinnya mu musenyu abaana ba Isirayiri batuuka okubigwamu ebinnya ne bibatta Katonda n'atuuka okusindika emisota ne gijja ne gibojja abaana ba Isirayiri kubanga baali beemulugunya Katonda ataasa abaana ba Isirayiri abajja mu nyumba ey'obuddu naye bayomba bawalira tebaagala genda balinga akabuzi okatwala ku muddo kali omuddo kyokka kali okawalira kagaana kagamba otwa naye ogenda katuusa ku muddo ogenda kulaba kali ku muddo kalya njagala babulira ekyamazima Katonda bw'atalonda Katonda bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere njagala bagamba nti enkola eriwo nze mbagamba nti Museveni Muhoozi ekintu kino akirimu 10 ku 10 kubanga mu 2016 bavubuka mugenda kufiira bwereere mugenda kufuuka saddaaka kubanga bwe natunulira obukulembeze bwa Besigye ng'ali ku opposition Besigye ng'ali ku opposition yali tavuga nga amadivyeko naye nga Besigye yali musajja munamagye Besigye ye musajja yajanjaba Museveni obanga ddala Bobi Wine ali ku mazima yajjawo obuyinza era ajjawo na access mu government okutuuka kuvuga amadivyeko buli mulembe n'ebyagwo nedda si buli mulembe n'ebyagwo ogenda okuvuga amadivyeko kikkirizibwa nti omujaasi yekka kubanga amadivyeko ogenda okukyula nti kyakulwanyisa yo mmotoka yennyini kiki kyakulwanyisa kakati Besigye yennyini munansiko eyali ewa opposition omutuufu teyagivugako mmotoka eyo bw'ogamba nti mutuufu ono bano bo si batuufu ono Bobi Wine si mutuufu kino kiwaanyi kubanga olabira ne ku kyambalo kyennyini kyayambadde ekyambalo kyennyini kyayambadde kyambalo kyakuyuwa musaayi obamu abakozinga diversion amwaga kujja abantu ku mulama tetukozinga diversion fe ebintu ebyaffe tubiraba spiritually era mu government ya Museveni ya Bobi Wine sina kyenjagala musaagala buwagizi saagala kuwebwa mugaati oba sente wabula fe tubiraba nga abali mu mwoyo Katonda beyateeka Katonda beyalonda mu Uganda muno abalimu abasobola okulaba kubanga mu Uganda muno tuyina abasumba ab'amaanyi abayina amachachi abayina sente abayina mmotoka nezimmotoka abayina sente nga za account zijjudde naye tebasobola kuvaayo kujja kwogera ku bigambo bino kubanga batya lwaki batya kubasuuza omugaati gwabwe abamu
bali blind tibalaba just bali mukusabira amayumba gaabwe bakasitoma bajje beyongere babere banji boti bakifaako biri oba mulwana oba mutingana bokasita bayina bakasitoma asoba kubeera ne bakasitoma asoba kuleeta kimu kyekumi bwabanga ina bakasitoma asoba kuleeta kimu kyekumi nga ina bakasitoma 100 nze mbayita bakasitoma endiga zoyita bakasitoma bempita bakasitoma yes bakasitoma bempita bakasitoma yes kubanga eri business kadisa business yes business yes yebazi amina mukama yebazi business yani business yoyo omusumba akati katubuuze bw'obeera nga gw'omusumba gw'okulembera emyoyo ddala mu nsi yo n'otabaako ddala kyolaba kale bw'oba oli nabbi oyinza kuba toli nabbi oyinza kuba oli musomesa awo sijja kukunenya kubanga ebyo tobiraba naye bw'obeera oli nabbi kubanga mulimu mu Uganda bangi abeeyita bannabbi nnyo beeyita bannabbi korona najja n'abeerawo korona amala kubeerawo nabbi n'alyoka ayogera tinnamulaba kakati luli korona bwe yali tanajja nabbi wali luddawa kubanga Uganda tuinamu enzikiriza za mirundi mingi tuinamu abasiramu tuinamu abakatoliki aborthodoxi aba Seventh Day kakati nditubuuza edini ya Katonda yeruwa kwezo kubanga luli tulaba ku mulembe ogwani ogwa Musa ku mulembe ogwa Ibrahimu ku mulembe gwabo mu Bible enkadde tulaba Katonda bw'aba akulembera ensi yalonda bakabaka n'abasaawo bw'amala kusaawo bakabaka ateekawo bannabbi waliwo bakabona ate waliwo bannabbi waliwo abasomesa waliwo abatumi nti nabbi yavangayo n'agenda eri kabaka n'amugamba kabaka kyokoze kino si kituufu kabaka olumu nabbi n'asibibwa n'ateekebwa mu kkomera olumu nabbi n'alungamya omulimu gwa Katonda ne gugenda mu maaso kabaka bwe yayonoonanga Katonda nga yekka anenya kabaka oyo ng'akuyita mu nabbi kubanga Amosi 3:7 egamba nti Katonda talina kyakola nga tamaze kutegeeza bannabbi be asooka bategeeza kati mu Uganda bwe muba mulimu bannabbi bakozeewo ki balungamize eggwanga nga bannabbi kubanga mu Uganda bwe muba mulimu kubanga mu Uganda mwe mukyasinze okubeera onja kubiyita obuzimbi kubanga kyaki kitegeeza abantu kyakinze naawe noli muri amakunganiro tujja mu kizimbe tukundi mulimu amakunganiro otambula bigere bisatu ng'otuuka ku kunganiro oli yeeyita nabbi oli yeeyita mutumi oli yeeyita kino ne tugamba Uganda obaddala tusinza Katonda omutuufu oyo ali waggulu ennyo tuwagala Uganda erungamizibwe ne Museveni mugwe mulaba Museveni muntu buntu era Museveni amaanyi gayina ga mundu tasinga amaanyi agali mu mwoyo kino kibabuulira amaanyi emundu amaanyi gerina tesobola kusinga amaanyi agali mu mwoyo wa Katonda yasinga so Katonda bw'aba yajja n'ayogera n'agamba Museveni nkugjeeko obuyinza bano tebasobola kukira bakyaliyo bayombesani Museveni kubanga amaaso gaabwe gali blind tebasobola kukiraba nti Museveni si yakyafuga Uganda nti Museveni bw'aba yatutwala emyaka 40 ne Muhoozi agenda kutwala emyaka 40 kubanga Muhoozi ye Joshua nabagambye Muhoozi ye Joshua myaka 40 kubanga Katonda azenga abindaga spiritually nga abindaga naye mu amasasi gamala kubeerawo ne mulyoka mutya tufa tugwawo kati waliyo bangi abalagula nti wagenda kuyika omusaayi 226 bangi abalaguzi bangi abaloosi b'ebirooto muloose wagenda kuyika omusaayi 226 naye nze Mukama Katonda asuyo kubanga Mukama Katonda ebyo byonna nze takindagangako tanandaga ku musaayi naye kyandaze andaze 226 mwezi gw'okubiri 25 waliwo ekigenda kubeerawo Mukama Katonda ina kyagenda kukola mu nsi yonna ennaku z'omwezi ezo tuzinooti ina kyagenda kukola mu nsi yonna mwezi ogw'okubiri 25 bw'abanga yalonze lwaki mmwe mwetta ekyettisa abantu mu Uganda nze nja kugamba kwetisa kubanga oli bw'agenda n'akola ekyambalo n'akola uniform ye ya red. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain,
low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Njagala mmwe mundageyo gwanga ki erina uniform ya red. Red just color. Si just color. Si just color. Katika nkolege okubikulirwa tusome bigambo bina prophetic message. Okubikulirwa mukaga. Bible yagamba nti nenda boyo bwe yabembura akabonera ak'omusanvu ne wavaayo embalasi nga ya yellow ya white nenda ne wavaayo embalasi ya white no yali agituddeko nga ino obuwanguzi nagenda nga awangula embalasi yali ya white no yagituddeko ya ino obuwanguzi nagenda nga awangula wojo okusangira nti nendaba embalasi nevaayo bwebimbula akabonera akokusatu neova embalasi nga agituddeko embalasi ya yero nga agituddeko yali ayina okufa ne magombe nga ine ekitara nenga yekufa ne magombe kitegeeza nti zino kala zina meanings si kala bukala just gwojo kulaba oli ayambadde kala naye oli owe magombe yali esekale ayina meanings asho kulabirako bw'ono osanga bakola oluguudo ne bayimusa bendera ya red goyinza okubaguza n'ogendayo oyimirira buyimirizi singa bawoneka bendera ya green ogenda bugenzo omanya nti emirembe kitegeeza nti kale zino zideclaringa what is coming or what is there kati kale zino kati kale ya red omuntu yenna bw'agyambala yenyanyaza omuntu bw'agyambala nga ali ku mukoro bangi yagenze ku mukoro omuntu bw'agyambala nga akoze kibiina ki mmanya nti oyo kuyuwa musaayi nti bali abagimuwa babaagala musaayi bamuwampe yes kubanga obeera wa assignment tewali kibiina kyetengeredde ku bwakyo mpulira tekiriwo baba akuwa assignment nti ya musaayi kubanga gwojja n'oyimirirawo bali bakama abo kubawa musaayi abaana bano benyina awemidde bafe bayuwa omusaayi gwoyitewo kubanga kala ya red n'omumagye teriyo bojja n'oyambala kala ya red tulabye beesige wano abaddewo ku opposition eyakasa meme esinga neyo no Bobi Wine naye bwojja gwe n'oleeta amalala n'okwata abaana n'obwambaza red n'obukofiya bwa red uniform yonna ya red kiba kitegeeza nti oyina kirala kyoyisaawo malala oba kwagala kyo gaba malala no struggle ya ddala gaba si struggle ya ddala gaba malala kati sawa zino omuntu gwe mutadde ku ntiko waguli Edimutu yali akoledde ki Uganda akuma omukulembeze amaaso mugajjeko abantu abakoledde Uganda ebyamaanyi ebyakabi bye tulabako babesige bavundira mu komera naye mutoletera Edimutu kasasiro yavundira mu komera Edimutu akumaani akuma tuwali Edimutu alwanirira eddembe lyo nange mbabuulira amazima teri mukulembeze wa ggwanga kuba abana Uganda temulaba temusaba Katonda mwamusuula dda kubanga nze bino byembabuulira nze mbijja mukamwa ka Katonda yennyini kubanga nze juzi nali ndiawo nga nsaba ndi mu kisenge kyange nsaba Mukama najja naŋŋamba nti amajini gawamba ekitiibwa kyange amajini gawamba gatya ekitiibwa kya Mukama amajini gawamba ekitiibwa kya Mukama singa omuntu atandika kukozesa amajini kitegeeza nti amajini gawamba ekitiibwa kya Katonda one ekitiibwa kyona kyandibadde awa Katonda akiwa majini ne Katonda yebigenda mu maaso mu ggwanga yebimusanyusa mu Uganda Katonda ebigenda mu maaso mu ggwanga tebimusanyusa ekyokulabirako ekisookera ddala ekitamusanyusa be bantu okumulekerera ne basinza bantu bannaabwe be bantu omugaana ne basinza emiti ne basinza amayinja ne basinza enjazi ne basinza embwa n'embuzi n'ente byonna ate bino ebituuka ku bannansi nga bikolezebwa ababali mu buyinza bye bawadde obukulembeze yete byo ebituuka ku bannansi nja kukyogera bwentyo nga Katonda abo bawadde obukulembeze bye babitukola Katonda kimusanyuse eggwanga lya Katonda bwe liba ggwanga ttukuvu Katonda tasobola kukkiriza eggwanga ly'ettukuvu okubeera mu akasamba ttuko kubanga kyokulabirako bwe mbanze siri mukulembeze nasobola okukwata omwana wa neighbor nemusalako obulago nemusaddaaka nga njagala kufuna obugagga ate ali mu gavumenti n'agenda n'awamba ettaka lya namwandu n'alibba n'alitwala
si bantu babiri abo ali mu government musirikale ye Museveni awambye ettaka ly'omundi anamwadu n'alitwala nze ne ngenda civilian ne mpamba omwana wa neighbor ne musalako obulago ne mujane ebitundu ebyekyama ne bitwala omusabize nga njagala obugagga kati obwenkanya buli luddawa ani mutuufu awo kitegeeza nti banansi ne government tewaliwo mutukuvu mu Uganda tewaliwo mutukirivu mu Uganda eri abasukka sijja kwogera ku butukuvu kubanga obutukuvu bubeera bwa Katonda yekka tewaliwo mutukirivu mu Uganda bw'obeera mutuukirivu mu Uganda Katonda tasobola kuleeta nsasage neetuuka mu nyumba ye lulina bagamba nti bw'obeera oweereza Mukama Katonda mwoyo ne mu mazima motoka ne bwegwa neeyiringula tosobola kumenyeka ggulu ekyo mukijje ku nzi kubanga obulema tebuva eri Katonda obulema bujjawo nga waliwo ensonga lwaki omuntu yakutuka okugulu kati 226 abaana bangi abalina obusungu ku mutima nga bo ng'obusungu buli mu kyemba singa ligabadde masasi bandibadde bagafulumya bufulumi kubanga bafulumya busungu obusungu buli mu kyemba bagamba tufiira 226 twagala nkyuka twagala Uganda empya njagala bagamba amazima ga Katonda mu ggulu oyo atudde waggulu nnyo teri nkyuka okujjako enkyuka bwe muba mujagala mugisabe Katonda ali waggulu nnyo buli omusaawa zino bw'oba oyagala enkyuka 226 fukamira wansi ogisabe Katonda ali waggulu ennyo naye kati nkisudde Katonda akatakolera ku kwagala kw'abantu bangi ennyo Katonda takolera kwagala lwaki ngambye bwenti bwe tugenda mu kaluba ne Uganda abasinga betulonda ballot box abasinga balonda nkyuka kitegeeza Katonda yetayagala bangi kye baagala Katonda tali wamu na kuteesa kwa muntu kubanga okuteesa kw'omwana w'omuntu kujjudde ebibi okuteesa kw'omwana w'omuntu bwagenda kufukamira mu maaso ga Mukama omanyi byasaba njagala mbaga njagala motoka njagala kagaali njagala nyumba nitasobola genda mu maaso ga Mukama nafukamira nagamba Mukama tuwe omukulembeze kubanga Bayibuli egamba nti Katonda bw'atakuuma kibuga omukuumi akuumira bwereere Katonda bw'atakuuma kibuga abakuumi bakuumira bwereere kitegeeza nti Katonda bw'atabeera mu lutalo n'abalwana balwanira bwereere kitegeeza nti abavubuka ba Nuupu balwanira bwereere wano mbadde ndaba omukyalo ow'omuggo waliwo jjajja mbw amutumye oba jjajja Mandu waki amutumye atwalye Bobi Wine omuggo ntera kubiraba ku chano ya Mukuguru Kungunu oba bamuyita jjajja Mandu waki oba Kasigula Miti mbw amutumye atwalye Bobi Wine omuggo nenseka engambala babadongo bano tugendagenda munsi ensuubize abaana bazakatambika no kakati mwe mulowooza emandwa zijja batuma twalya Bobi Wine omuggo gyofuge Uganda o yavaawo dda Mukulu Robert yes tugendagenda munsi ensuubize 226 teri nsi nsuubize mujje waneeno mututunulire nga twegiriisa nze mbabuulira abanansi bafunyo kino nkibabuulidde nze Robert omuweereza wa Katonda gwe yalonda olwa Uganda n'ensi ye teri nsi nsuubize ensi ensuubize gye weetaaga musajja muvubuka gwe oba gwe muzeeyi ali eyo oba gwani ensi ensuubize eri mu ggwe kennyini gw'oyinza kukyusa ensi eno bugwe bw'onooba tokyuse tukoye tugamba tukoye nedda gwe mugwe bw'otosooke n'okyuka gwe mugwe bw'otosooke n'okyuka n'okyukira nedda mwogera bwogezi bigambo nti mugenda mu nsi ensuubize teri agenda batwala mu nsi ensuubize kati ye kennyini abasuubiza batwala mu nsi ensuubize oba bw'atandise kuyingira ebyobufuzi bw'ategedde nti waliyo ne church nti waliyo Katonda yali awo omulenzi oyo musabi nedda Kyagulanyi Mukatuliki wadda yali tagendangako mu church mpozi ngo alito omugoberera yali tagendanga mu church okujjako kati bw'ategedde nti ateekwa kufuga Uganda bw'awulidde ekirowoozo nti ayagala kufuga Uganda lw'atandise genda mu machachi era ne juzi onnamulaba mu America ali mu church ya Joyce Meyer nga bamukubira akalulu oyo omulaba oyo 3 phase anti kati bali bwe bamulaba ze bawulira linnya tebalina mu mwoyo baafadde okimanyi abalokole baafadda mu mwoyo bafu abalokole abamu mwoyo bafu babaziika oyo bamuyita 3 phase masanyalaze 3 phase masanyalaze gomanyi amasanyalaze agamuliko okimanyi sitani ina amasanyalaze agano ga Katonda siga Katonda amasanyalaze agayina kubanga bw'aba ina amasanyalaze nze nange kusooka nali ndowooza nti Bobi Wine ane amasanyalaze naye okutuusa nange bwe nali ntidde luli akaluwa akagwa nali ntidde ng'otyaje nali manyi nti Bobi Wine alidde akaluwa toba otya naye bwe nali nedda kati kye kyali kikutiisa Bobi Wine akalidde ekyali kintiisiza kubanga nali mumanyi ti musajja wa Katonda
kubanga bwogamba nedda nakyo nja kinyonyola ekyo naye nange nali kimanyi Museveni naye si wakatonda ekyo ngenda binyonyola okutuusa bwe nabiraba naye okutuusa bwe nalaba nga nali ku mavivi nga nsaba Katonda nandaga nga Bobi Wine agudde wali ng'omutamiivu ku kkubo. Kitegeeza kati bw'osanga omuntu agudde ku kkubo asuzeewo kitegeeza nti oyo talina future, tasobola kuyamba family ye, tasobola kuyamba bangaana ze. Kati kitegeeza nti Bobi Wine mu Uganda talina gw'asobola kufuga kubanga Katonda bwe yamundaga nga agudde ku kkubo wali ng'omulalu. Nange nawakana ningamba Mukama Katonda olimba Bobi Wine agwe wali mu kkubo ng'omutamiivu. Mukama nagamba kankunyonyole lwaki agudde ku kkubo wali kubanga Bobi Wine yangaana nange namugaana talituula kufuga ku ntebe ya Uganda taligituulako kubanga yagaana Katonda taligituulako kubanga bino sibyogera nti nze bampere ekisuwa bampe ekintu kyonna njogera amazima wano mu Uganda bwe ndaba muna byabufuzi omukazi gwenyiza okwogerako ye Miriam Matembe. Omukazi we Miriam Matembe, she is not a human being 100% kubanga omuntu wa Katonda gwalonze ne bwaba ayogera nga tomulabangako osooka kuwulira eddoozi lye. Era omuntu yenna Katonda gwatadde mu ntebe ye eddoozi bw'aba ayogera gwe nga tomulabangako otegeera gwalimu omwoyo wa Katonda n'ogamba oyo omuntu oyo wa Katonda. Kati Miriam Matembe n'obwetoolwa mu Uganda ye mukyala asobola okuvaayo n'ayogera yali minisita wa Museveni n'ogamba nti ddala omukyala ono wa Katonda. Yes, oyo omukyala is not a human being 100%. Bobi Wine si wa Katonda. Aliko mwoyo Katonda. Awono si wa Katonda naawe yagaana Katonda. Museveni si wa Katonda. Lwakuba mwagala ebintu bimale okutuuka bamukuleete bakulaga ebyakola oli okumanya si wa Katonda. Museveni nange nali manyi nti wachi kusinzira kubanga Museveni yegenda n'ayogera nti ye bwe yali agenda kusalira musango yali Lwakasiisi nti bwe bamuleetera ekitabo nti ajase ningeko omukono Lwakasiisi afe yasooka kuyingira mu kisenge kye n'agamba Mukama njagala ondaga akabonero kituufu omusajja afe eddoozi nimugamba nti tomutta. Nange Museveni bwe nawulira eddoozi lye nange ku mubiri gwange wenyina ekyambaako nenkakasa nti kyali kituufu. Naye bwe nagenda mu maaso okutuusa Mukama Katonda bwe yantuma wa Museveni n'agamba genda ogambe Museveni nti musanyiye abantu beyatta kubanga njagala nkuleetera ebibi bibiri Katonda byavunaana omuntu abantu bewatta n'ekibi kyo gwe kyewakola kubanga okutanja kinyonyola bwentyo kubanga Bayibuli yayogera bwentyo nti bw'obanga olina ekiweebwayo kyo ng'okitegesa ogenda kiwaayo n'ojjukira nti waliwo omuganda wo gwe wanyigagana naye sooka olekaawo ekiweebwayo kyo towaayo genda osooka otabagane naye olyoka ojja oweeyo. Waliwo ekibi kyokola Katonda direct, waliwo ekibi kyokola muganda wo. Kati bw'ojja ewange nze n'onkuba oba n'onjogerera ebigambo n'enva mu bulokole n'engwa gw'oba onzise. Waliwo n'ebibi byokola gwe ebibyo ng'ogenda mu basamizi okusamira n'ebirala obwenzi. Kati yangamba nti genda omugambe ebibi bye musanyiye. Nali manyi kati si wa Katonda Museveni nali nkimanyi si wa Katonda. Naye okutuusa Katonda bwe yangamba nti genda ogambe Museveni nti musanyiye abantu beeyatta ekyo kimu njagala obiwandiike. Musanyiye ebibi bye yakola ebyo bibiri. Nangamba n'obwa president yangamba genda namugamba nti yani nangamba genda omugambe nti ali waggulu nnyo bw'ati bw'ayogera nti musanyiye abantu beeyatta musanyiye n'ebibi bye yakola muwonyeza n'ebirwadde byonna byabadde alwadde naye yateekako naye bwa pulezidenti mbukugjeeko bwoti bwe wamugamba naye bwa pulezidenti mbukugjeeko bwe namala omutuukako bwentyo bwe nasanga alina we yeebase yali yeebase mu State House bwe namulaba kituufu yalina ekintu kye yali yeesagudde ku muto yakina kyali kiringa omupiira ekintu ekyo nga kintu ekyo kyali kitonde nikivaamu omukka kiina n'amaaso nze nenkigamba nti gwe Stan tewatondebwa kusinza gwe watondebwa kusinza Katonda ali waggulu nnyo nekitambula nekigenda n'abasirikale basasamala n'embatya naye ali waggulu nnyo nangamba tobatya bagambe bavyo kyovula wanjogeza bugumu siti yanjogeza bugumu kubanga Katonda yampa obugumu okutatya nti Museveni Katonda ye bw'aba asala omusango okimanyi Katonda asobola sawa zino genda okulonda omusamizi yatunuulira mutima bw'atunuulira omutima n'akimanya nti wewambibwa Sitaani omusinzi mu butamanyi Katonda asobola okujja mu Sitaani n'akunaaza bulungi n'akugjamu embugo zenyini n'akugjamu eyirizi n'amayembe n'akunaaza n'agamba kati oli wange enkulonzi kubanga Katonda yaba akunaaziza ye kennyini nanyini buyinza yalina okunaaza muhoozi. Yes, kati abantu bwe bakulaba bo bakulaba atulugunya nayigiriza abantu uliriza kati abantu bwe bakulaba bali bakulaba mu mbugo basigala bakulabira mu kifaananyi ekyedda
kumbe wakyuka dda nenge ebikolwa byo tebinaba ati ulize ebikolwa byo ngete bina bikolwa bifana nabagambye wali nti omuntu ani akola ekibi kikolebwa abantu babiri omuntu asobola kulwana nga tayina gwalwanye naye tekisoboka barwana bali babiri kati Katonda atunulira kibi ekiri munda yatatunulira nti ono wetaka bamubyeko ettaka lyo lwaki bamubyeko ettaka lyo ono we babyeko ettaka yagenze n'aloga akaana kanaiba okugwa kwa accident nikamenye kamagulu kyava ku ono yaloga buli gwe babbako ettaka wabaawo ensonga ndese kyakulabirako buli gwe babbako ettaka wabaawo ensonga nze nsala omusango ogw'amazima ono ayize kumubbako ettaka naye yasobya wa Katonda negwe bazze kubbako ettaka naye wa Katonda yasobya kati Katonda ani ayitibwa mutuukirivu okuva mu mateeka ga Katonda kituleetereza okubbibwa ne tutwala bubaka ebyaffe olowooza abaana ba Isirayiri basoba okuva 32 Musa bwe yagenda ku lusozi Sinai n'alwayo ng'akyayogera ne Katonda abaana ba Isirayiri bwe balaba aluddeyo ne basaba Alooni abakolere Katonda mu mangu ago kubanga bakoyete balina mukulembeze bagamba Alooni bagamba Musa aluddeyo mu maaso ga Katonda kitegeeza Katonda taliyo yafa tukolere Katonda ffe gwe tunaasinza wano Alooni n'agamba muina kinagamba abaana bamwe mubajjemu empetezi bali mu matu mubajjemu empetezi ziri ku ngalo muzindete bonna ne bananula ke empeta zaabwe ne bazireetera Alooni n'azisaanuusa n'abakolera mu enyana y'ente n'agibasimbira wali ne batandika ginyokeza ebiweebwayo ne bagiwa saddaaka ne batandika gisinza ne boonoona mu maaso ga Katonda duli bw'otogumiikiriza oyonoona kubanga twagala tulize nti eggwanga lino lirimu obutukuvu lirimu ekyaki nyingi lirimu abasumba bangi mulimu bannabi bangi mulimu abatume bangi naye abatuukirivu bali ludda wa so nga tuwumbawumba abagenda mu kalulu tetusuubirayo nkyukakyuka abagenda mu kalulu temusuubirayo 26 nabagambye nti Museveni ye Musa Mozi ye Joshua yagenda Mozi naye agenda tukola kati emyaka 40 era muteeke wa 2 basibula ayagala okumanya ebisinga wakunoonyeeko ayagala kumanya ebisingawo osobola okunoonyako era gwalabye video eno nkimanyi kijja kuyisa bubi nnyo era tugenda nyiga obusungu mutima akati kankubuulira amazima muganda wange aliyeyo nga tonanyiyiga nakulwana nakusindika bivumu ng'okomentinga sooka olowooza kino bibiri osinzaani ekyo kibuuzo nga mmaliriza nga tonanvuma nze Robert nga tonayogera busagwa osinzaani Katonda wo gw'osinza ayogera njagala bonobo genda kunvuma soka otuule osoke weroze osinzaani era bwoboina gwosinza ayogera akolaga 226 yani wabule ebirowoozo byo bikulaga muganda wange muvuuka aliyeyo teweteeka mu lutalo lwotamanyi eno politics kano kazanyo bakayita date game oli omusajja gwoyogera ku avuga amadi vehicle gwe otambulira mu nigiina otambuza nigiina olumu n'ekyokulya tokoze kito kirina Mukama Katonda abawo omukisa bye Mukama Katonda abawo omukisa nsigadde ndi tusingwire Mirembe Robert omuweereza wa Katonda ali waggulu ennyo weewaawo obubaka bw'obudde bwa muweereza Katonda tusingwire Mirembe Robert bw'oba olina kyoyagala okumanya ennamba yagisomye ng'etandika zaayo akatambi omukubireko akuwabule oba gwe omuwabule nefa naawo Mukama batukuumire. Export TV to the world.